duwayo dda buli wekyabadde kitimbiddwa. Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga ku nsonga eno ategeezezza nga bw'atakkiriziganya na kya Parliament kusasulira ababaka musolo guno kuba balina obusobozi okugwesasulira. Mu kiwandiiko ekyalo ekifulumiziddwa Clerk wa Parliament Jane Kibiriga olwaleero kiraga nti omusolo ogugenda okusasulibwa ku lw'ababaka gwego gwa iPad zaabwe ne kompyuta ze bakozesa ku Parliament so si masimu gaabwe ssekinnoomu. Omubaka wa Usuk County Peter Ogwang era ng'atuula ku lukiiko oluddukanya Parliament akkaatirizza ensonga eno. This is an iPad for the work of MP vis-a-vis the phone call. If Parliament was paying for my phone, for my OTT, that would be a very big case for you to argue. Okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa Clerk wa Parliament olwaleero kiraga nti emyaka ebiri egiyise Parliament ebadde ng'esasulira ababaka bano GB bbiri eza intaneti buli mwezi nga gye mitwalo ebiri buli mubaka kyokka nga kino kiggwako mwezi guno. Ayongerako nti bukya musolo gwa OTT guyisibwa waliwo emikutu oba social media sites ezimu ababaka ze babadde balemesebwa okutuukako ate nga zeetaagisa nga ensonga lwaki bagenda kubasasulirawo omusolo guno ku iPad ne kompyuta zaabwe zokka. Bano kati bakufuna GB 5 okuva ku bbiri ze babaddeko nga gye mitwalo 3 eri buli mubaka buli mwezi okubasobozesa okweyunga ku mikutu nga Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram n'endala nga bali ku Parliament. Omubaka Peter Ogwang agamba omubaka abatayagadde enteekateeka ya Parliament eno wa ddembe okugigaana eweebwe abajagala. That's why those who don't want should put it in writing. That please, for me as Peter Ogwang, I do not want this. Fine, we can say, okay, this one, you do not want it, but you have the iPad of government, you can continue doing it on your own. That's okay, that is welcome, but as far as we are concerned, we cannot begin segregating those who want and those who don't want. Ayongerako nti kino tekirabamu buzibu kuba ensimbi zino zakudda mu nsawo ya gavumenti. Okusinziira ku Speaker, ensonga eno yakwongera etunulwemu kuba contract eyogerwako wakati wa Parliament ne kampuni ya MTN okugulira ababaka OTT ye tannagirabako. Bw'abuuziddwa obanga ddala iPad ezoogerwako ddala ababaka abasinga bazikolera ku mirimu gya Parliament, omubaka Peter Ogwang bw'ati wazzeemu. Those MPs are not misusing those iPads. However, if there's anyone who is misusing those iPads, is an issue which I don't want, which can be discussed and can be managed. There's no MP who is misusing those iPads by playing matata unless you give it. Oterevu nkwaniza nnyo program Weesibe Bbiri ekiro kino ekyolwaleero ennaku z'omwezi 17 omwezi gwa May waguyite ogwokutaano omwaka 2019 obirabye byebyo ebiri mu ggwanga lya Uganda ababaka b'olukiiko lw'eggwanga olukulu waluyite Parliament oba the August House baagala bannayuganda kakati nno ababalonda babeere nga babasasulira emisolo egitali gimu egisingira ddala okuli ogwa OTT. Mpuliddeko ekintu kyensanyusizza ennyo nti ekyokubasasulira ate omusolo gwa kompyuta omusolo gwa iPads gwe sitategeera ogwo kompyuta ebintu bino mbisomye bulungi nnyo sina wenkiraba nti ababaka balina okubeera nga buli mwaka gavumenti ebasasulirako omusolo gwa kompyuta musolo kyogo. Anyway, nkwaniza nnyo program Weesibe Bbiri ekyo kino ekyolwaleero tugenda kuba Twitter wennyini asooka enkuba omwaganya mu ddakiika zino ezisooka ompe endowooza yo gwe nga omuwi w'omusolo ate era munnayuganda alonda ababaka bano bennyini. Okay, omukulu Alex mukulu yayimba akayimba nti yes omusango gwa bwavu ab'ennamutamba abantu bano betulaba bangi bajja ku mikolo ne baagala ebifo ebyokumwanja ennyo abantu babalengere nga bajja babasuubiza ebintu ebyenjawulo babasuubiza eggulu buli kimu tugenda kutuukano tukikole naye omwaka guno okuba ekisanja kino bingi bye tulabye ababaka ba Parliament bye bakola nga mwe mulina okukwata ku ssemateeka oba okutuusa ssemateeka ekigendereddwa twakikakasa kati ekyagendererwamu okuwa President Yoweri Kaguta Museveni enkizo okubeera ng'akomawo omwaka 2021 wadde nga anaaba asusizza emyaka 75 ng'okusooka bwe kyali kimukugira. Bingi nnyo ebizze mu ssemateeka ebbago lya sukaali oliraba bangi abalimi bakaaba bingi ebibaddemu n'abantu ne basinga ne bagamba nti wandibanga Parliament eyinza okuba nga tegasa ggwanga lya Uganda bo beerowoozaako bokka mu kifo ky'okulowooza ku ggwanga lya Uganda. Ogenda okuba nga nno oyita ku ssimu ejja kubeera ku lutimbe olugaggadde otegeere oba oyite kwennyini otutegeeze gwe kiki ky'olowooza ku mubakawo oba n'ababaka abaagala Parliament oba bannayuganda tubasasulire OTT. No guno si gwe gusoose. I remember after okuyisa controversial bill eyo the exercise bill eya 2019-2020 yes eri budget yasembayo twakitegeera nti OTT kakati oba over the top tax
tugenda kubeera ffenna oku accessinga social media platforms Facebook, Twitter, Instagram n'endala nti ojja kuba ng'osasula ennusu ebibiri. Abasinga ne bavaayo ne batugamba nti tebabitegeera, nti tebategeera kye baayisa, abamu ne bavaayo era oluvuvumu n'esooka ne luvaayo nti baali baagala tumubasasulire. Kati kirabika bakikomezza for the second time okubeera nga okebabuzaabuza. Naye ekyokubuzaabuza kye njagala okuggyawo simanyi musolo ogwa iPad ne computer ate gye guva ekyo kyakutubuzaabuza kyandibanga balina olukwesero baagala okugira nti era tubasasulire omusolo guno ogwa OTT as if bo tebalina nsawo zaabwe nusu bibiri. If the MPs can't afford 200 shillings, then my God. Recently twakitegeera nti bo bennyini bavaayo ne beeyongeza allowances oba emisaala gyabwe bangi nnyo nga bakiwagira n'okukiwagira nti sente ze tufuna ntono, bingi bye tulina okubeera nga tukola, ate okutwala zimanyi okutwala amabugo ebintu bwe bityo. Naye nga njagala tugende nawo on issues naye Munnayuganda zisobola okubeera nga ompuliriza oba naawe owuliriza. Njagala okyekinge gwali mu kyalo oba mu kitundu kyonna amalwaliro ge gagwanidde oba ebizimbe byandibanga yes bizimbiddwa naye ekiri munda kyekirina oba kyekiteekeddwa okubeera nga kikolebwa eddagala malwaliro gye liri teririiyo. Can you access health care affordably oba okubeera nga osobola okubi accessing nga teweetaaga ate mbu ssente nti ataani akumanyi ekyo kimu. Sirabayo babaka ba parliament abasinga abayimirira ku floor ya parliament ng'embeera mu bitundu byabwe mbi nnyo ba mu constituencies n'ayimirira n'adefendinga eggwanga oba ekitundu kye nti kino kye kiri mu kitundu kyange. Abasinga no wetulaba house nga balina ensonga ze balina okubeera nga bayisaawo babeera bonna bumu ne beegatta wamu era babeera nga baagala nti kuyisa musolo nga gubayisaawo bonna beegatta ne bajja mu house. Twakiraba ku kogikwatako aba NRM bonna ne bajjuza chambers ba parliamentary chambers bonna ne batuula ne babaamu naye bwe bituuka ku bintu ebibaluma onoonya omubaka n'akubula. So ogenda okuyita ku mukutu gwa Facebook ne Twitter okubaganya ebirowoozo ekyokusasulira ababaka ba parliament omusolo gwa OTT oba over the top n'ebirala bye babuzaabuza nga mu mboozi eyo bw'ogiwulidde nti ate baagala babeere nga basasulira omusolo guno si gwa OTT gwa kubeera nga gwa iPads oba zi computer. Naye ate njagala tugende ku kinyusi ekyokugamba nti ababaka ekisanja kino kisigaddeko omwaka kumpi gumu gw'ogujja gwokka babagasizza oba tebabagasizza. Njaga nnyo okufuna eddoboozi lyo gwe nga Munnayuganda ontegeeze ensonga zo naawe eddoboozi osanga tunalitegeera tunalulira bulungi nnyo. Abali ku Facebook ndowooza obusungu bungi nnyo naye ate sagala tukozese busungu njagala tukubaganye birowoozo nga ffenna tuwuliziganya bulungi nnyo. Njagala nkulageko okuzzayoko emabega ojjukire ababaka benjogerako omutima gwe baayolesa abasingadde ab'opposition okulwanyisa ebbago liri nga tebaagala liyite. Simanyi lwaki omutima tebagwolesa wamu ogw'okugjayo ebikonde bagwolese n'okubeera nga bagenda kubeera nga balwanyisa ebintu ebimu ebitazimba Bannayuganda ng'ekyokubasasulira OTT. Simanyi lwaki tebalwana eŋŋumi zaava nayo. Bangi nnyo mwaweereza dda message zammwe ku mukutu gwa Facebook Data TV Uganda ne ku simu ojja kubeera ng'oyitako otutegeeze abasinga language ninza obutakkiriza giyisa ku okay. Instead of OTT, let us buy the mathematical sets and scientific calculators so that batandika okutubalamu amagezi. Just no Ed Chan bidala sijja kubisoma. I have heard that you want to okay no and OTT is meant to enable someone to access social media platforms. So are we going to pay for their leisure? Parliamentary issues don't go across social media platforms such that okay they get parliament documents and issues through emails and OTT doesn't block emails. Nozo awulidde Bannayuganda akitegeeza okay muwa Jan nti OTT oba guno musolo go blocking social media platforms Facebook, Twitter, Instagram n'ebirala so si emails baba baga documents kuba tukimanyi nnyo nti balina okubeera nga katugeze nga the order paper erina okubeera nga bonna bagifunako ebintu nga bills zirina okubeera nga zijja bonna balina okubeera nga zifunako byonna the private like bills nti oba ayina the first reading third reading byonna birina okubeera nga babifuna n'ate birina kuyita mu emails so si kubeera nga biyita ate nga bakozesa OTT. Okay, beetaaga kuyiwa mu nnyanja bonna all government officials
because it's beyond innocent voters are continuing to suffer at least to get 1 meal a day. Yet the legislators are busy wasting money on nonsense. Semakula Hassan bwagambye nti abaka bano bonna beetaaga okubeera ng'obakwata obayiwe mu nnyanja kyate kiba kinene nnyo kubanga kisusse ekyomulamuzi. Abalonzi beeyaguza lujjo ate era nga basafaring oba babonaabona nnyo okubeera nga even bafuna n'ekyeggulo. Njagala kulaga producer simanyi lwaki tompa blows etwalaba eza ndowooza awo omusaayi omutima gwonna baali wamu. Ekyokusasula omusolo saalabyeyo n'omu avaayo kulwana nti kino tetukireeta kino tukiremesa. Ekya OTT obalaba bonna abasinga bali silent okujjako abo bokka abagala okujjamu the political fame just kubeera awo abeereko mu corridor tumaleko mu kamera ayogere addaawo biki naye nga ku mutima basinga baagala bo tubeere nga twetikka burden oba bannayuganda mwetikka burden nga tuyambadde engule bino byonna bijja kubeera nga biggwawo. It's not a country anymore. Kyafuuka kidandali. Winfred Nambogo, I wish I could denounce my nationality and relocate. Uganda sucks. Yes, Guno. No. When the nation Uganda cries, I weep too. Funa endagamuntu. Change is coming. The worst parliament in the history of Uganda. Najuma Sharon, Jose Rule Icon, Ogamanti, Ebyonna obuzibu bwa President Yoweri Kaguta Museveni kubeera nga alemedde mu buyinza essaawa yonna ekintu kijja kuyiika we tujja okulaba. Kibuyaga bwali tikkula ennyumba. That's why I stopped being Shamsa. That's why I stopped respecting them. If poor me, I can afford OTT, a car and pay my own house, rent and fuel, then why should I treat such a person who cannot afford 200 daily, like VVIP? He's just ordinary, not even executive. So, ndowooza nyingi nnyo. Tax compliance is a virtue and higher income earners. And the more educated are expected to accept paying taxes with no or less hesitation. But our friends are creating a real tax compliance paradox. Besides, one wonders why they need OTT. Thought they receive documents through their emails. Let them pay for their fun, cause it's what they enjoy most on taxable social media. Abaka benjoyinga nnyo babasanyuka nnyo babafuna nnyo eddembe nga bali ku bya social media okusinga ate okukola ebintu ebirimu amakulu ebya Bannauganda. On Asese, the one I know from Bukoto West, who has been sleeping in parliament for the last 3 terms, who doesn't know even how to use an iPad, also needs OTT to gume sejusa. Those are manjagali okusooka mbawe eddoboozi nga sinaleeta ate bagenyi bange. Soon we are contributing for their introductions, weddings and Kameza money. Hope Ugandans won't need to pay for oxygen to sustain for their lives. Abubeka Sekalo Gaventi Jewuja tugenda kubeera nga ate nno tubasasulira okwanjula embaga saako noza Kameza ndowooza bategeera balina family mukitegeera bulungi nnyo. Ndowooza Bannayuganda tebajja kutuuka kusasulira omukka gwe bassa oba guyite oxygen. Marseille. Nalwega ogame, these guys are heartless, they only think about their families. Bana bantu tebalina mitima. Beerowozaako bokka na family zaabwe, not the community. Look at their houses when the hospitals are like hell, but all in all their kids will pay in kind. Anti bemubbira ssente z'eggwanga katubalinde Mukama ajja balaga amaanyi ge. Nalwega Beth nsimanyi ndowooza ababaka baliko ensonga muzuulira bw'obeera nga tolina kyewawakanyiza nga tolina kufuula parliament kintu kya constituency oba district oba municipality kyewali oraisinzeeko ng'ebyobulamu ebyenjigiriza ebifu abaana abasinga mpita mu bitundu ebyenjawulo n'olaba abaana nga bakyatambuza bigere. Yes, oyinza nti si buvunaanyizibwa bwa gavumenti kubeera ng'emugulira engatto naye n'otuuka mu bibiina abaana bwe basomera n'ogamba my God be baana bazimba amayumba aga goloofa ate ne bamala ne bajja mu bantu ne babasabako ssente. Ebyobulamu abantu okufuna obujjanjabi obulungi olina okubeera ne ssente eziwera oba ezeegasa.
bw'obeera nga ogenda kubanga ogenda mu malwaliro agamu getumanyi aga gavumenti ojja kubeera nga ofiirayo nga n'agamu ebivundu tubiraba nga gazimbibwa ku ssente yamwi wa musolo nga n'ezimu neewole neweebuuza eggwanga lino kiki kye lyalya naye nga tulina ababaka ba paalamenti abo bennyini boolaba nga bwe bituuka ku by'okulwana bwe bibateeka nga lya age limit nga bwe twaliraba basobola okulwana house yonna nejjula naye ku nsonga eziruma bannayuganda nga ebbago oba etteeka ery'ebikajjo nolabye ddala nga teri yefiirayo abamu tebalinamu neweebuuza nti abajjira ddala okubeera nga batusaba akalulu ate banoonya ki ebweru wa paalamenti nga gye twabasindika if they can't earn if they earn millions, okay, why can't they afford 2 shillings? How about us that go days and nights without food? And why did they introduce the tax in the first place? If they can't afford it, then they should vote to scrap it. Lili holi ogamba nti singa bano bafuna millions oba bukadde na bukadde bweba tebasobola kubeera nga ate basasulira audit osingi ebibiri ate ffe abagenda maaso kubeera nga n'olumu tetulina kyaggulu oba na mmere lwaki baleeta omusolo ogwo ku ntandikwa lwaki tebagugirawo ddala ne bamanya nti okay ekintu kino kyongedde nno okubalaga bannayuganda ababaka be mulina nti bwe babeera nga bebo bennyini abagenda okubeera nga babatwala mu maaso ojja kubeera nga weebuuza kiki ekyagwa mu ggwanga lino olw'ensonga nti tuzze tubalaba bangi nnyo nga ku nsonga ezituluma ezitukwatako tebavaayo ne weebuuza ensonga eririddawo. Okay, I'm sorry to say this, but parliamentary members nasangaho nedda. Yes, nzo okuba ensonga ebakwatako nnyo naye ate tuyinza obutagenda nnyo maaso n'olulimi. Why everyone talking about OTT and forgetting data? Byonna baagala tubibasasulire. If we only talk about OTT, they may think it's the only problem. Then, batugambe, OTT tumuleke, but pet data for them. After all, it seems not to be a problem. Ozabanauganda ndowooza muzuulira njagala nnyo dakiika zino sooke tuzuulire ddala bwe naba nfunye omubaka bulungi nyajja ggwa mu gaapu zammwe ndowooza mufune. Okay, Paul Ntambi, next time they will pass a bill about playing cards, ndowooza abasinga mubalaba iPads bazikozesa kubeera nga bazanyirako ate matatu. Nedda, even though they want burial bill, when they have died, we are to do it. Nothing lasts. Okay, nothing lasts. Mwebaze Flora bw'ogamba nti nabo baagala kubeera nga tuyisa amateeka ga kubeera nga kubeera nga enziika yaabwe byonna bina tubikolako tujja kikola kijja tuuka kiggwewo. Ngenda kubeera nga endowooza ezimu tujja kwongera okugaziya omulamwa guno ku lunaku olw'ebbalaza tutegeere abantu abalina okukiikirira bannaabwe lwaki batuuka mu paalamenti oba mu bifo ebyenjawulo ate ne beekiikirira nga bakusa mbuto zaabwe. Ababaka nno bano b'owulirako bw'omuyita ajja annyonnyole ku nsonga eziruma ekitundu kye atuuka ku last moment n'akugamba ate ndi busy ate ndikola ki naye nga tulina we tubalinze mu kaseera akavannyuma 2019 mujja kuvaayo naye nga kimanye nti eggwanga lino bw'obanga baakulonda wasuubiza abantu n'ogaana okubikola kajja kujjutuka mu maaso eyo si kutiisatiisa n'eggwanga lino lyaffe ffenna. Ennamutambe eyo nno tulina olugero nti katandikirawo nga tukomyewo tova Weesibe Bbiri egera mu maaso.